Baddereva ba mmotoka z'empaka 50 nga kuliko abagwira basatu beewandisizza okwetaba mu mpaka za Pearl of Africa Rally ez'omwaka guno. Empaka zino zaggabirwako obubonero bw'engule ya Africa wamu n'obw'engule y'eggwanga. Mu kiseera kino Munnakenya Manville Baliani yakaze wangula emirundi ebiri egy'omuddiringanwa yakulembeddemu abalwanirira engule ya Africa. Ez'omwaka guno nate zaakutandikira Busiika ne Super Special Stage nga 2 omwezi ogw'omunaana olw'enkeera waalwo zeeyongereye ebigerere mu bikajjo bya Mmetta. Ssentebe w'akakiiko akateekateeka empaka zino Dusman Oki atubuulidde enteekateeka zino we zituuse. Tubasaba okukeera ku makya mubeereyo Busiika nga bukyali kubanga twagala zigenda okuwera ssaawa 9 nga tumaze emmotoka zijje ziddeyo mu service mu Park Family we zinaamala ku makya nnyo. Ekayunga nze naawe kijja kuba kyamaanyi nnyo naye tubasaba muvuge bulungi nnyo, tonywa n'ovuga emmotoka ebikajjo tomenya bikajjo bya bantu baffe abasikolo kubanga batuyambye ku making sure nti tuvugira mu bikajjo. Ababodaboda mutuyambe mutusaasire ku olwo temwetala mu makubo ago. Ono era atubuulidde nti abavuzi ambuloozi byona ne Deshikananula be bamu ku baddereeva 50 beewandisizza okwetaba mu mpaka zino. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.